Matembe yabadde kaze mukadde kakati gwe wenyini wantuuza wali gwe kenyini wali n'ogamba bukyana ebyamatembo byogerako ki negamba akola nsobi ku myaka gye nali simanyi nti nansanvu negamba emyaka gye tegivuma abantu myaka gye tegyogera kalebule twali wali n'ogamba naye matembo ajja kukusiba negamba kale ansiba nkolera erinnya Mwai Museveni anzimbira ennyumba y'okubeeramu n'ogamba lwaki sibategekera ne mujja wano ne mwesinkana konze tegeka bali twali tutegeka ne bamukwata nali njagala kukuba kale batugambye emyaka 7 omukyala yennyina kasita ayogera emyaka 7 omanya ayolekedde 8 nze abakyala ab'emyaka 7 ewaffe e Buganda baba bava mu ntalo baba bava mu kuwemula baba bava mu kuvuma nga basigadde kulaga mu jiji muto wajje gulaga embeera omukyala oyo abadde mukambwe ng'empologome musinga bwoya naye yagamba nti esente za Uganda zonna zigwera ku bakyala Banyankole era bamuvunanye kuwayiriza nakuma mu mawanga muliro yagamba atya esente za Uganda z'omuwa omusolo zigwera ku bakyala Banyankole kakati ate naye Munyankole yali minisita ow'empisa n'obuntu bulamu kakati minisita ow'empisa n'obuntu bulamu okero otya ku makya n'ogenda ku mukutu guno nga gukutunuddemu n'ogamba nti sente za Muhoozi zonna zakola zimalira mu bwamalaaya Muhoozi yakugulako mukazi gwe Muhoozi yakeera ku makya n'awasa Charlotte nga ffenna tulaba n'embaga eyo Matembe wagiriko Mr. Muhoozi yakwanako ewammwe secondly watugamba nti Museveni mwannyoko bw'oba obuulira omwana wa mwannyoko mubuulirira ku mutimbagano yita omwana wa mwannyoko oba omuzuddemu obwamalaaya omuze ebbali omugenda owayi bino byokola si birungi yatuusa n'otulaga nti Muhoozi si muntu naye baba bamuwaana nti ye Muhoozi ye CDF jangu onnone olabe Katonda wange bwakukola Katonda teyatutuma kuvuma bantu tuleme kumuteeka mu ntalo zaffe bamalayika bange bajja kulwana twamulabye nga bamukwatiriddewo bati nga tasobola kutambula ekisooka musaasira mwagaliza nnyo bamuwe okweyimirirwa naye ate tukyuse mu mpisa nze kyenategedde nti ekifo kiruma bannanga omuntu okukujja mu kifo kuluma oyinza n'oggwa eddalu omukyalo ono yali minisita mu gavumenti ya Mwai Museveni ng'awaana Museveni okukamala nga leediyo zonna zimuyita n'awaana yali minisita wa mpisa integrity obuntu bulamu n'empisa ng'awaana Museveni olowooza nti yamuddako naye Museveni kasita yamuseeseetula mu kifo n'amuzza wali kye nakubuuza luli nti buli gwe n'aba najjanga mu kifo ne bakiwa omulala ng'afuuka wa sayidi eri ng'afuuka wa ddembe ly'obuntu era ono Matembe nge yasoma eddembe ly'obuntu okunvuma oba tomazeeko eddembe ly'obuntu okumpemula oba tonkosezza kakati amaanyi obwedda gaatulaga kubanga ago amaanyi g'opikamu ogayigiriza n'abaana abali wansi wo okugapika gaakomyewa emyerago gyonna gyabadde yenna n'ayogera emisuwa ne givaayo amaaso ne gavaayo n'omutunula ne mu lubuto ebyo byalazeewo bannange tubeere nga b'amazima tulekeraawo okuvuma abantu abali mu gavumenti nga mwagirimu nga mugiwaana n'olwekyo olwaleero bamukomyawo mu kooti ajali bamweyimirira ffe tetulina mutawaamu kubanga era abantu beeyimirirwa naye mukyala bukyana olowooza ki ekireetera abantu okunyiga bwe bati General Muhoozi ebintu kubajja mu bifo anti General Muhoozi akoze eki kimpi ekyasinga omunyiiza General Muhoozi kwata Lukwago kyekyamuleetera okwogera ebigambo ebyo byonna n'ayogera ebigambo ng'awulira obusungu afa ng'agamba omuntu omuwonanga oyo lwaki abantu bakulu kitiibwa sebo bwe batuse babuulirire omuntu kakati ye Lukwago talina misango gimuvunaanibwa bamuvunaanye gwaki mbu yamanya nti ono ayina omusango n'atayogera teyagumanya akatambi ng'omuzungu ayogera tewakawuliriza n'abantu be yarambika mu katambi ako abaze bamusinkana bamusaba emmundu bamusaba drone z'okutta pulezidenti bamusaba bino bamusaba kuba trainingira abantu badde wano ng'abayeekera bamusaba baleete sente z'ebicupuli baziwe mu byenfuna by'eggwanga bamusaba kakati ogogosi musango gw'okwagala okutta munno n'akusooka okukutegeera si musango kubanga senga abantu bano tebaba bategeera senga pulezidenti baamuttadde mpulira anti mbuuza gwo si musango ng'oli ku lisiti egenda okutemula omukulembeze gw'omu kubasala amagezi gw'omu kubateekamu ssente gw'omu kubalondoola
era by the way nabane ntuni omukuru mu government ng'ayogera bamwita General Narweiso omukuru wange General Narweiso yayogedde ebigambo ne bijjako bannayuganda enviiri ku mutwe General Narweiso yagambye nti ffe mutulaba tusirika nnyo naye twagenda okuwamba enkambi ya Koni bannabyabufuzi be tuli nabo wano bonna abeeyita opposition twasangayo kaadi zaabwe ziyozaayo za Koni era nga zimusuubiza nti mu gavumenti bamulindiridde zimwagaliza Christmas zimwagaliza obulamu obulungi budget gyeziri ezisonda ssente ziteeka mu Koni naye nga abantu bali wano mu parliament ya Uganda bateesa kati ekibuuzo kyange baleke abantu batuuke ku bye baagala ebyekisiru baleke kubakwata kubanga Muhoozi ayogedde oyogedde ku kigambo ky'empisa nganze bwendaba Roza General Muhoozi yekintu akikutte bulungi ekyempisa kuba yavumye omukyala nti mubi ugly an idiot angamaze omuvumo obw'amalaaya kyade tekikomaawo nakubuuza ekibuuzo bw'abanga mange anvumye obw'amalaaya teyeewadde empisa ye ng'omuntu omukulu n'okuzinteekamu nze mwanukula ntya Muhoozi ayanukula bamuvumye anti abamu bagamba tabasiba beevumire wano eggwanga lyaffe bweyito beenaatambula njagala Matembe kooti emubuuze abakyala bano sente z'omuwomusolo ezimalibwa abakyala abanyankole atuweeyo bana abatuleetere ku gundi abanyankole bali mu ssente anti gwe muli muki Matembe yali minisita Matembe munyarwanda simukiga yali minisita abanyankole n'abakiga enjawulo ki tewali talina kizimbe mu Kampala se wali amakaage obugaga Matembe bwe yakuŋŋaanye mu gavumenti ya Museveni obumanyi sibumanyi kati baba nyankole bano bayogerako bo tebasasulwa nze njagala omayika twagala bujulizi tuleme ebirala byonna tubireke Matembe katuletera abakyala abanyankola bamazeewo ssente y'omuwomusolo ffe kye twagala mu kooti kye tulinda abala abayina ate kati si bye tulinda katulinde omusango gutandike atulayiningira abanyankole wali abamazeewo ssente z'eggwanga nono omukyala Matembe alinga maama wa General Muhoozi lwaki amuvumo obw'amalaaya yagulako ku muwala we ekyo kyabaddemu kinene anti kyenkulaze omuntu alina abaana Muhoozi alina abaana batuuse okufumbirwa Muhoozi alina abaana abavubuka abakuze abali mu myaka 18 ovuma waaki Matembe ye nga eyayita munadiini mu ne bamalayika bayimiridde awo mu ddiini batusomesaayo okuwemula abantu noobeera feya ndi feya mu ddiini batukkiriza okuwemula bannaffe naye bonna baavumye gwabadde gwenkanye ani yatandika gundi General Muhoozi yatandika ati kukwata oli nyamukuta ayogedde biki kumenya ddembe yasoose n'akwata ne bwonvuma akantu bwe kati oba omumazeeko eddembe lyange eddembe kyeritegeeza ekyokumba sikiririzamu ye yabitandika n'agamba bajje bamulabe kati baagenze obubi ng'omaze kumpita malaaya bonna byadde binene anti ekibuuzo kyange onvumya obw'amalaaya sikugulangako siwasangako wammwe tonkwatanga na mukazi oyagala ye Muhoozi si muntu gwe bavuruga Matembe nga obusungu bannange kati buli yenga tatya geno mwetegereze bwafaanana kati anti emyaka ana kintu kinene emyaka ana nga General Museveni atulese buli muntu ayogera byayagala kintu kinene abantu baba bakyama emyaka ana gya Yoweri Museveni gyalese bannayuganda ne bakola kye baagala ne beegazanya ate kino nkikubuulirira no ku mukutu gwe enyabu mwami Yoweri Museveni bw'alivaako tulina kufuna dikiteeta omuntu alina okusikira mu Museveni alina kuba dikiteeta nkiddamu nga mukambwe nga n'okutatta ate mubirinde mujja bbiramu gwe saba bulamu bw'onaagendera Museveni yatuleka nze asemuze ate nfaayo n'owofa totya anti yatuleka kati atuleke tweyagale lwanaavaako onoowona ebiddawo tebyenkanankana nkiddemu olwo si Luganda ebiddawo tebyenka ono akanzeemu bukanzi mwezi ogu naye buli muntu alina wanoonya okuyita natunyigiriza bambi buulidde talina byabanyigiriza muli bazibu temuli bangu mwami Museveni n'ow'omukuba mu katyuni n'ow'okola ki naye onunga mukambwe anti Oluganda otegedde fe Abaganda bye twogera ebiddawo tebyenkanankana buli lwolinya akasozi bwoti ani yagambye nti ono yaddawo sinagamba nti ono yaddawo ŋambye nti ali bazzeeko bw'ataabeera dikiteeta kukwatisa mukono gwa cyuma n'emyezi 2 tajja gimala naye bannayuganda bo bavumi baali bakuvumyeko kati nze bwe binkwatako gwavuma gw'oswala sisoma komenti nze banvuma bulijjo ne bankyamya omumwa bwevu ne bandeeta nga ninga oba ekiki binkwatako baleetako ne famire yange ne bagirayininga awo bubuno obwana mu bunoonye gye buli mu butte ate kati enkola ya Nuupu togimanyi zibiti binkwatako kasi tamala okwogera sisoma komenti
kiri nti byenjogede bituufu nti ye kati gwe vuma ate mwana wange n'okunvuma kunnyambye era banange mwongere okunvuma buli lwe banvuma bakama bange bankubira akasimu ukyana bambi wayogedde bulungi naye bakuvuma tibinkwatako kubanga Museveni yabakkiriza muvume kakati mujja kufuna atavumibwa olowooza baki abantu bavuma abakulembeze bavuma abatali bakulembeze omuntu yenna mu nsi ng'alina ebyokukola omuntu yenna alina puroguramu tavuma omuntu yenna ng'akedde ali biza alina emirimu gye gy'okukola tavuma naye buli olaba omuntu nga yabeesingidde mu kuvuma omanyi oyo yoyeera omuntu wagamba nti onyigiriza ennyindo gireeta omusaayi twa nti bannayuganda okubanyigiriza kuno okuli mu ggwanga bannayuganda banyigiriziddwawo gwe nga tebannakukwata no senga obadde oga nti bakwata bukwasi nawana amagye gaali baddewo ne gatuyoolera wano ebikolwa byo bye biri kutwaza mu kkooti ekirungi kyenjagala gavumenti eno yadde baabakutte naye tebali mu Namanve si mirambo wabula bonna bali mu kkooti za Uganda kazisalewo anejjerera nga tumuwa obugalo anaaba alina omusango nga nagwo bagugonjoola mu ngeri gye gulina okugonjoolwamu naye tutegeere nti okuvuma bannaffe kibi kituufu Matembe muganda mu Museveni kale twaze wano kuteesa ku Luganda emisango gye bamutadde nakubuuza ekibuuzo bw'abanga muganda wa Mwami Museveni ekimuvumisa mutabani we ku mukutu kiki oli mwana we omwana we lwaki gwe mutabani we gw'olina yadde muto kuba gwe emyaka gyo akaana k'olina kato kati nze ina abakulu kineetaagisa kujja ku mukutu gw'ombulirira omwana wange male kukunoonya gwe nkuze ebbali nkutuuze wano ng'ambe nti gwe gundi mwana wange muwala wange kitegeeza oba walemwa abaana bo olina batuuza mu nnyumba yo bamwannyoko babuulirire eyo fe tetwetaaga nabbimanya kati abaana ba muganda wo bavuma obwamalaaya osanyukira ekyokusiba Matembe sikisanyukira naye bwe kiba kize ng'alina omusango bamusibe wali omuntu asanyukira okusibwa kw'omuntu gw'osanyukira okuvuma muhoozi anti kyenkubuuzizza esayidi eri tekisanyusa nakiro tekisanyusa nkujukiza banaffe abalugave abokof and fusilab ekifuba nga kikutawaanya okuba emyasi senyiga akulukuta ofeekeera kozesa lugave abokof and fusilab eddaga lino lisanga mu famasi zonna wano mu ggwanga Uganda genda obeere ng'olinoonya w'olinywera owuunira ate tulina ne lugave abasasilab eddaga lino liwonya ulcers ofuna ekikeeto ovaamu olusaayisaayi ofuna gaasi mu lubuto kozesa lugave abasasira bajja beera ng'akuyambira ddala lungi nnyo famasi zonna waali gwali agala mbungi ani akola lugave bamuyita ali awo aji nze yakwebaza haaji oyo wa lugave kubanga nze natuta akacupa juzi wampadde akalala naye mbadde njokyererwa wano nga nze nampulira nfa muno nga ne bwe ndi akantu bwe kati olubuto olukoma eri naye kati ebbanga lyenaakanywako ndi mutereevu sina kyempulira muno omuliro gwakendedde kansabe Katonda mpunzike nga mponye ate nkunge ne bannayuganda baneemwettanire lugave sirapu ya alusa nungi so tukube ku namba y'essimu weeri awo oba tukyaleko ku maka gaffe wali ku Mengo Hill Road ojja kusanga amafuta ga Total maaso ga mafuta ago waliwo ekizimbe bakiyita Orange Plaza ojja kulaba akapande level number tukuliko lugave apothecary awo tuli obere nga gwe ali agala etwala mu wala oyagala etwala Mbalala Jinjawa nawe obere nga olifuna Matembe ono kyekiddako tumusabira bamweyimirire ate fe tuli batemu nga bo bamweyimirire awoze nga ava bweru enkwate gye bakwata abantu bano ekusanyusa babakwata batya baleeta bano abasajja abambadde masiki nga bakambwe ne babanyoola kati nze kambule ekyantuukako enyabo twali ku puroguramu ya CBS bagiyita Mambo Bad mutudde ani aliko ebiseera ebyo waliko Kaddu Mukasa sozi Kaddu Mukasa nga tulina banambooza abo omugenzi Kasirye eggwanga kati oba twava ku kye ebikonde ne bitandika ng'ani atandisa osumulula yangeka naye nze enkwata gye bankwata musigirabangako bansitula omanye okusitula ne bakasuka kabanga lya poliisi katolo bankwata bulungi ne bantwala paka ku CPS n'abasajja bonga bakambwe naffe tuli bazibu bantwala naye nayambibwa omuntu yajja okuno nayo yali Aisha Kabanda ono yali aradisi wa Kampala naye Aisha kyekyamugjamu enaari bamanyi nabo bye bazunga yali anoonya kaadi bw'oba ofuna kaadi eyo towangulwa kati bamuwangudde nayo nolwekyo abakukwate batya waliwo akwatibwa n'akwatibwa bulungi kebeera Amerika oli mukazi mukadde bangamba omukazi omukadde lwaki adda mu bintu by'okuvuma n'atabwera mu bazzukulu be oli omubuuliriddeko mubuulire musange wamuyita nti nze musinga obukulu anzaala n'okunzaala okuva nategedde emyaka gye najje n'omuhoozi
naye n'okutunira ku bulamu bw'abantu byonna Muhoozi akoze eki mwami Yoweri Museveni yakoze na bulungi by the way minisita gwe bayita Lumumba yakoze bulungi ICT ICT yavuddeyo bulungi ow'ekitiibwa Lumumba honorable n'agamba nti omanyi ne NTV naye babadde bagitadde ku Muhoozi bwe yagigadde mwami Yoweri Museveni ng'ayita mu minisita we ow'ebyamawulire Justin Kasule Lumumba yavuddeyo n'atuuza press conference n'agamba nti bannange teri muntu mulala yagaddewo gundi NTV eyagaddewo NTV bamuyita General Yoweri Museveni gavumenti eyagigadde era General Yoweri Museveni ebitongole byonna ebikuumaddembe ebikessi ebitongole ebinoonyereza ebyamaanyi yabitaddemu balina ensonga ze bali mu kunoonya balina ensonga ze banoonyereza mu ndoomo bwe banaamala zinoonyereza ne bazizuula bulungi eizo oba kukyusa mu tteeka ly'ebyamawulire oba kugulawo NTV neddamu neekola nga bakaanyiza olaba nti ogwo omugugu bagutikudde ku Muhoozi nagwo babadde bagutadde ku Muhoozi NTV ate nze senga nalina obuyinza naali badde njiggala mu kalulu lwaki teri TV yayisa bubi General Yoweri Museveni nga NTV olupapula lwa monitor wali oyagala amawulire gaweeta amawulire omulimu simanyi oba oli w'amawulire yagasoma amawulire bulungi amawulire ekitegeeza ku balansinga buli kimu okakasa ng'oyogedde amazima ng'otya Katonda NTV yali campaign manager ya Kyagulanyi anti Museveni yabagoba sebo ankiddemu mpulire lwaki babagoba gwe nga tebakugoba leedi endala zonna nga tebazigoba kyenkugambe nti baali ba campaign manager ba Kyagulanyi era nze bwe twawangula akalulu n'omukutu gwe nasookerako oba leediyo gye nasookerako nagamba Katonda yebale tuwangudde NTV yes NTV yamma mu Kyagulanyi sebo tonjogeza bingi kuba ebintu bakyabinoonyereza information on what bantu bawe ebintu ebyavumwa mwami Museveni akantu katini bwe kati ne bakazimbya NTV n'esiba ng'ekayimba omusajja n'emumala ayaya nedda n'amawulire ga wano mweddeko otowawulire agundi omukutu ogulaga nti ono omukazi bireete nti mukwate naye tewamulabye ne matembe waali nani afuluma amawulire kati amawulire gamwe go matuufu amawulire gamwe matuufu nti General Muhoozi bireete amutadde mugundi mu basement anti naye abyogera nnyo nti ono ngenda abyogera yabayiga bwe mufaanana mwambaza pampa yabayiga mufaanana mutya mwagala kuwulira ki kati naye akeera n'abakasukamu naye gwe senga ali president eggwanga lino wandirifuza otya naali ndifuze nga mwami Museveni bwalifuze naye mususse nkiddemu nakugambye nkiddamu omuntu alina okuddira mwami Museveni mu bigere ajja kuba dikiteeta anaatusobola kati babasobodde omwezi gumu tegunnawera just obugambo bwabamaze amaanyi mbu tebakyayogera ate baliwo mama nyabo bandage tunnabalaba ayi linda magembo magundi Miriam Matembo bubakaki Miriam Matembe muntu mukulu Katonda amusaasira ave mu kino adde yakola ebimusaanidde okukola ebigambo by'okuvuma abantu ng'asinziira ku mitimbagano abireke kubanga naye si mutuukirivu nakugamba nti lwokola bwoti zino zikugamba gwe oli mutuukirivu zikutunulamu zikugamba oli mutuukirivu gwe bwe wali minisita nga bayetoyogera kyogamba bwe wali minisita tewali minyiga bannayuganda wabeerera minisita ng'olya ng'esente zikuli mu kamwa tewanyega akafo ke kakuluma mwami Museveni ke yakugjamu tu mwabadde mu kalulu lwaki temwawangudde wabadde oyogera bikankana maama tubadde tukusabira oveeyo naye nga tusaba okkakkane si gwe asinga si gwe olisinga si gwe alikungula ensi eno ne Katonda olwaki yakuvuddemu nga bakunonye ovuma nnyo ne Katonda tayagala bavumi mufume mulungi naye anabira bagenda okuvuma ate zibinkwatako kaakali nze kataalo ne bwonvumu mpozi wali omwepikidde mu kikonde wewali otaddewo entegeke bankola bubi nakugamba nja mmukuba kubanga we mukuba mmanyiiwo abantu aboogera ennyo tebaba namaanyi okumukuba obukubi omuggo gwali gumumala nga tebateganye namutwala mukono temuli bamba okwo mukono anti oleeta kyolina nendeeta kyennina emabu kyanjagala bakubi ani ankuba njagala Matemba kubi ate anansanga wakati abidduse namutolideyo mwezi eddagala alimize Matembe nga tumuvuddeko wawulidde speaker both ngagamba nti eddogo eriri mu parliament awo mu ofiisi ye twagenza okuddamu okulaba ku Anita Among just ebigere bizimbyemu naye ba elders bamukyalirako
embeera ndowooza egende naye najja wano nenjogera nti ebigambo bya Nsereko si bituufu nonga nti Nsereko ajja kunsiba Katonda nannyamba nga tannansiba n'aleeta abantu b'etteeso ne bajja okukyalira omukulu n'avaayo n'ababuuza ka bulungi maama waffe naye tumusabira ebimuli kabiwona ize bw'aba alina ddala omusango ogumuvunaanibwa ng'alina ebintu ddala ebitaatereera nabyo babitereeze n'ekyo kiggwe ave ne mu nnyumba nze kwe kuwabula kwange ajjanjabwe bw'aba mulwadde awulirizibwe ayigi gyafulumya ripooti abyanukule ekyo nakyo tukimale addeyo ku mirimu gye NRM akole gundi ani alogo botho bannange ebintu by'okuloga nze mbitya tebakulogangako simanyi oba baali bandoze genzijukira ekyankubwa gaali masasi mu nsiko nga ndi mwana muto wakuba ku mundu mambo kya saakuba ku mundu naye baagankuba naye nze kyemba nenkutegeeza omusajja oyo ebyokulajana amarogo nalabako n'akatambi kakadaaga kadaaga ye yaliyo bannange nalaba akatambi kakadaaga ng'ate ye tayagala nakuloga bamemba ba palamenti ng'aroga Jeno Museveni aroga Muhoozi aroga Maama Janet oyinza n'okugaa nti oba n'ebirwadde ebiruma Janet byebbo ate kati naawe okuloga okutaddemu amaanyi ekitegeeza gye kuli sipiika wa palamenti alaajana nabadde mpuliriza rediyo waliwo rediyo ekedde ku makya neega nti ne munyaanya abantu beeroga naga nti abarogo omuntu akutendera abarogo abali mu poliisi nze nina omwana wange yali mu poliisi n'alwala mu 2019 mu covid from nowhere n'atabuka omutwe naye abantu bangamba nga mboba poliisi bamuloze kaka inafu okusaba kutulemye tuze mu bandoze kakati mpuli radio njuwide ngeyogera ebintu bingi ngoza tebali yagenze mwago masabo gammwe naye n'akomawo nga tawangudde n'olwekyo gwe kyokkiririzaamu ky'oba okola obosi bwaba akkiririza mu Katonda asabe tebiina kye bijja mukola goloza Janet ne Museveni ne Muhoozi ebyakadaaga tebaabiwona yali ayagala babeere balamu kuba bangambye muno okubikkiriza yabikkiriza ate kati mwayi Museveni alina Katonda we ne bw'oroga osaaga goloza mu myaka 4 tebamuloganga Maama Janet mu myaka 4 tebamuloganga kati bwe tunaddamu ebyamorogo nsagaana biteesaako sipiika n'amala kufa bw'aba ali awo ng'alaba essotedde ng'alaba ebisaanyi ng'alaba agiveemu afune ofiisi endala ebyo ebisaanyi n'emmamba abireka awala era nze yadivise gye muwa eyo ofiisi bw'eba eganya afune ofiisi endala ku palamenti eyo agirekemu emisota baagiteekamu baliginona wansi eyo yonna ate kati kankubuulire eggwanga lyaffe lyava ddanga lya Katonda naye kati bw'otunula bino ebintu byeboogera mbu ebyamarogo biri ku mikutu bw'oba oyagala simanyi bbaawo obeere naye jangu onoone simanyi akaki simanyi bw'oba oyagala kwagale weka jangu onoone kano kwegamba ebintu si byangu emikutu gino nagyo gikoze ekinene okuleeta ebyo ebyaddala obwana obuto bulaba emikutu bw'oba oyagala kufumbirwa noona kano bw'oba toyagala kunoba noona kino bw'oba oyagala ogobe mujjawo noona kino ebyo biki tulagawa eddembe eringi baligobe mu ggwanga sinagamba nti ngambye nti eddembe eringi ebyo byerizaala buli omu akola kyayagala mama bukyana njala abasuubuzi baffe njala bayozayoza baanoonya ebintu byammwe mu URA olwala ennaku z'omwezi lumu ekisonyiwo kyakomye eggulo naye mbadde nsaba nti wabaayo akakisa konna nga URA esobola okuddiramu abataabinonye mubakolere kuba abantu baffe bannayuganda URA tubeebaza omukisa gwe mwataddewo komishona Jeno omukulu Musinguzi weebale kuddiramu bannayuganda owekitiibwa Kalumba nga Muteesa yaddiramu abo obugula obutono Muteesa yaddiramu abo obugula obutono n'abakola ati kati bambala kanzu ekyaleeta Gomez ne kanzu bwali bugulu butono n'olwekyo komishona Jeno gwe nalabye ku mukolo gye twabadde ng'ayina akagulu mukulu Musinguzi tumukubira obugalo mukulu Musinguzi tukwebaza komishona Jeno wa URA omwogezi wa URA tubeebaza mwebale kuddiramu bannayuganda bwe kiba kikyasoboka ng'era mukyabawaayo ka chance naye ogwammwe mugukoze muzibikire enguzi muzibikire obubbi kuba atuula abantu wangi awali enguzi naye komishona Jeno yabajjirira mujja kumuwulira